Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Mwasibye mutya yonna gye musinzira okutulaba nze Nurudini Ntege nyina muganda wange Samuel Kasozi twogedde ku bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ebigenda mu maaso ku lutalo olwa eggwanga erya Iran wamu n'abagirumba that is Israel ne munywanyi wayo America. Olutalo lwali lusuubirwa okutawula ennaku nga 5 ku wiiki 2 lwayingira dda omwezi. America yali agamba tesobola kuteesa n'abantu nti egenda kukola olutalo nga lutambulira ku ttaamuzi zaayo zokka wagisanga eri Pakistan. Ng'era Vance n'ennaku zino mwetegefu okuddamu okutuula e Pakistan balabe nga bagonjoola enjawukana zino ezajjawo olutalo bagiwe conditions Iran ne Iran ate baweezaabo ebikyaganya okuvaamu ekirungi. Naye America mu kulaga eryanyi yakola blockade. Blockade eno negamba nti teryasala teryayingira teryafuluma kasita kibanga oyise wenakola ki wenagaana ng'okolagana ne Iran kaabe Iran. Iran nduuza gulo eremezaamu negamba nze nina okukola emirimu gyange netwala ship yaayo ne bamuteerako ebitaala bamuteerako ekizindaalo sebaavuga yimirira awo twagaanawo kyatwala essaawa nezisukka mu nnya bakyagugulana. Iran bwe yagaanira ddala America nemugaa kati ndeeta kati mpeereza ekizuka kijja era n'akikuba n'aleetamu n'ekituli kiramba teyakomyawo yagiwambye agirina n'ogirina mu ngalo ze bw'ati kugaana kuwulira biragiro bya mugagga bya Kirimaani. Ompulira bulungi nnyo maaso awo bwe tunaba tuvuga ngenda kukuba ku bibuuzo by'abantu abamu bye babuuza. Waliwo ambuuziza Nurudini mwogera nnyo ku Iran amaanyi gaayo mugatulaze naye muwagira nnyo Iran temulagana bunafu bwayo era Iran eno mulowooza oli abuuziza bibiri America olw'okusala luno lugikoza lutya kuba yo ngagga yagaggawala n'emalayo obusente buno bw'olaba ekozesa tewolina loosi gyekola ki gyefuna. Ekyokubiri Iran olutalo luno lugenda gikosa lutya singa lulemezaamu ne luweza omwaka mulamba Iran egenda kutambula etyo. Sooka obabuuzeeko. Nja kwebaza abalayi baffe ku nsonga ez'enjawulo zonna mutugoberera. Nja kwebaza abo bonna abafaayo okuwuliriza n'abo ate abafaayo ne bayomba olw'obulumi bwabwe ekitali kibi ekyo kikolwa kya mubiri. Okuyomba kuno okw'ebigambo kulungi nnyo okusinga ate okw'okulwana. Yes, mwenna tubeebaza naye tudda ku by'eddiini. Eddiini nawe tugenda kujja bangi bayombera naye nga bonna tubeebaza nti bawuliriza babeerawo ekibanyize kyekibaviirako okwogera batyo naye nga mwenna tubeebaza. Kasozi Samuel wendi tubeere nga tutambula. Kaakati tandika noono sooka ontandike ne blockade eno eriwo okuba eggundi ya Iran ogikubamu ekituli omusajja yamulazeeko ku lyanyi then tugende ku kibuuzo kiri ekirala. Blockade bwe zityo nti wabeerawo abazitesitinga okulaba obumalirivu bwe yataddewo blockade. Yes, naye USA kye yakoze kyongera ekitiibwa mu blockade yaayo naye obusobozi kino kisobola okwongera hostility ne tulaba olutalo olugenda okuva nevowo ku mazzi awo kulono nga tebagenda ku mazzi muka Omumerika tasaaga ku mazzi muka naye kisinziira ku strategy
Okay, lutalo kiro baddoga olugendo okuvaawa. Era lwero olw'okumazzi. America okuviira ddala namwetaana abadde mulungi ku mazzi. Ng'era awo wa projectingira power. Era America ebadde ne Navy etwalibwa nga Blue Water Navy. Blue Water Navy erimu amawanga matono nnyo agali mu Blue Water Navy agalina Navy y'ekika ekyo. America, China, Russia, Bungereza, Bufalansa be bali awo nti Blue Water Navy oba osobola okukola ekintu kyonna ku mazzi mu kitundu ky'ensi yonna. Blue Water Navy era eggwanga erisobola okukola ekyo gegali mu kilasi eya Navy nti America erina aircraft carriers ez'enjawulo. China erina Lion, erina Fujian, erina aircraft carriers, erina destroyers, erina frigate, corvettes n'ebirala. Era China yesinga Navy esinga obunene mu nsi. Tuba tubala namba mu bantu. No, nga tubala namba ya vessels. Mbali manyi nabwezi basirikale be bangi. Ate n'abangi era China erina kuba Navy ya China gye bayita Plan People's Liberation Army Navy eyina emitwalo 39. Uganda etuweza emitwalo kumpi 2 egy'amagye. Eyo Navy yokka ekola ku mazzi. Y'amazzi gokka. Bebe empingu. Coast Guard erina abasukka kumpi mu mitwalo 6 n'ennyonyi nga 2,000 ng'abo be bakuuma coast ya China. Gundi atulumba bayina atirale, bayina ennyonyi, bayina buli China yesinga. Esinga America. Lwakuba America kyegisinza aircraft carriers. Naye ng'ate ne China kakati wogera lwawo gye bayita type 4 gye bagenda okukola ate emenyawo eza America zonna gye bakola kati. Kuba displacement tanya eri mu mitwalo 12. Gerald Ford eri mu mitwalo 11. So kakati awo bonna beevuganya naye America esingako. Then n'okubeera tested ku ddwaniro America ebaddeko mu malwaniro ag'enjawulo. China ebaddeko yo wano ku Gulf of Eden kulwanyisa ba pirates n'ewalala. Naye nga China eri awo esembera weri. Yes. Submarine America egisingako nga 2. China erina nga 6 America. So bavuganya. Kakati kwoleeta ne Russia nabo bayina basobola okusindika submarine ne basindika amaato wa ogata ne Bufalansa balina Charles de Gaulle aircraft carrier basobola ogisindika wonna we baagadde. Kati eggwanga eribeera ku level libadde ne tosobola kuligiragana Iran Navy yaayo egwa mu kye bayita White Water Navy. Yeriwa White Water Navy ye kirasi eddako. Okay, okunyonya obulungi abantu baffe okutegeera mu magye nga bakilasifyinga Navy. Nga bwe tunaagamba nti waliwo ttiimu esambira mu Premier mu ugondi eno mu Coca-Cola. Nabayo nesambira mu Premier. Nabayo ate nezigenda mu Champions League ezisuse. Kakati ne Navy bajja bagikilasifyinga. Nti zino zaase mu Madrid Bayern. Abo be bali ku Champions League. Nti Man U biki Premier League. Nebera ate abajja eno bali Liverpool nti muli muki nebera ate ne bali abajja eri. So kakati ne Navy. Navy esooka okuba nnamba lukyeka bagiyita Brown Water Navy. Eno Brown Water Navy booperatingira mu inland waters oba riverine waters. Booperatingira ku Buleke Kyoga. Bangamba Buganda yalina abasirikale b'okumpingu. Inland oba Inland. Balina wano bakumpingu babi nnyo babonga eryato bati. Buganda baali babi ku Bunyoro n'abalala naye nga tebalina kategori yonna gye baali. Abo balimu Brown Water booperatingira mu mazzi gano amafuufufu aga Brown aga Kyoga agalimu ebitaka. Booperatingira ku Wamala, booperatingira ku Migga Sseziwa. So kakati eri amawanga agalina Navy y'ekika ekyo ne Uganda mwe tuli. Tooperatingira ku Victoria wo mu Kyoga. Tukwatwako naawo tulina baalubira. Yes, we tulina sijja kumala mu Uganda ku level yaffe tulina. Ku level yaffe wano. Kuba n'obumyu wabeerayo akasinga ku bunne bwako omusaayi. Naye kano kalina mungi we twakasaze kati tusingaka. So kakati eyo level yaki Navy esooka kirasi esembayo. Kirasi ey'okubiri ye White Water Navy. Bano booperatinga ku ocean naye tebasukka nautical miles 270 oba kilometers. Nautical miles basibaira ku mazzi naye mu kilometers ziringa 360. Ngaawo amaato gaabwe gasobola okuoperatingira kati Iran agwamu eyo kategore White Water Navy. Iran terina maato gosobola gamba nti wavudde Iran ne balisindika
paka Japan Okinawa kibasendisa amaato 6 wawe tupimira Navy tutunuulira amaanyi gaayo bw'oba ng'odeployinze Navy osobola okubaweereza reinforcement olina amaato amalala aganaaweereza bali then musobola okusharinga resources zemulina nga muli ku mazzi kikatugeza osimbudde amaato 6 ojja kusanga kuliko eryato eddene aircraft carrier kuliko destroyer kuliko n'obulala obutono akatono we kaggwamu amafuta musobola okujja ku ddene ne muwa akatono amafuta eyo mulina okuba nga mulina obusobozi omujja kukozesa mukozesa pipes muwe kali amafuta abo era ntebyetaaga tebisobola tennaba kubisobola tennabyetaaga tennaba kubisobola tennaduka kulwana ntalo za nsi continental wars okusobola awo olina okubeera ne Navy ne frigate obeere n'agalala agasobola okusapulayinga amafuta nti we munaava wano ne mugenda paka mu Argentina kilomita 3,600 temwetaaga kudda waliwo eryamafuta erinasobola okukuwa so kaakati amawanga matono agasobola ekyo kaakati Iran n'abanga Navy ye tosobola competinga naki naye America it's a blue water Navy esobola osindika amaato gaayo ne baga nti no gavudde wano gagenze Venezuela gade gatuuke Venezuela ne bagagamba mugende South Africa tebeetaaga kusiba ati ago galwanira ku mazzi era balina obusobozi nti tulwana tusindika amala gabawo ebyokulwanyisa tusindika agabawo amafuta tusindika agabawo emmere tusindika ebiki nga balina kati China Russia America Bufalansa Bungereza be basobola ekyo lwakuba nkudayivati naye mu bino byetunyuma super power ne superiority ku nsi endala Bungereza ngeri yakweberamu bangisubira mu kyabo Bungereza tekyasobola kuvuganya oba super bamanyi bova ku America Bungereza ebeera ko mu kyakubiri no Bungereza yabeera we yabeerera ey'amaanyi naye ne bagichallenginga ne bagitemako emikono egyali gigifuula super power ani agitema anti second world war waggwa 1941 basayininga Atlantic Charter Franklin Delano Roosevelt ne Winston Churchill ku Newfoundland Canada baali ku lyato ddwayi ne basayininga nti America ngenda yamba Bungereza mu lutalo naye we tuva mu lutalo buli ggwanga erina colonies olina okuzita oba zijja kuvaako ate olutalo olulala Churchill n'agamba no kyapulayinge ku Germany Roosevelt n'amugamba naawe n'asayininga era we wava fe okufuna independence Atlantic Charter yatuyamba kaakati colonies zasapootinganga nnyo obwa superpower bwa Bungereza Bungereza mu ssematalo asooka yafuna miliyoni 2 ez'amagye okuva e India bw'omanyi miliyoni 2 gwe nga ziri ku ddwaniro n'obayiwa wano erubaga gw'omanyi we bapa mawenkana ki miliyoni 2 anti mulaba ebiswa n'ebiswa so tozizanyisa miliyoni 2 India se yayiwa ku ddwaniro wano First World War Battle of Rufiji ne Battle of Ugundi bakiyitaani Kaviondo ku Victoria Bungereza amaato gaayo gaaliyo wano ne babeera n'abalwanyi abalwanyisa Germany okugigoba wano baalinga 39,000 mulimu abaddugavu ffe tutaddeyo amagye kati Bungereza ekintu kya ensi okufuna obwetwaze kyekyagiisuula kozi yali yafuga olwomustinga yenna nga buli wamu ajja kusindika kyobola aba7 bagenda ne balwanira Bungereza abaafa e Uganda abaafa buli wamu Bama neeweereza India neeweereza buli wamu nga kwe muweereza n'emmere supportinga war effort wemuweereza ne raw materials abasajja baalwaniranga wano mu South America balinga bakubangayo n'amaato agavaayo mu birombe bya bauxite bye bakozanga okukola solid gold propellants obuganga nga n'ebirombe balina okusima ne baweereza e Bungereza mukolera mufuzi wammwe amaato ne basima amaato ne gatikka bajje bakole bomu kakati colonies ewaggulu olina ziwa sente lwaki teyawambakawo ku busobo omuliraanye n'abutwala nga tebukyali koloni Bungereza ate yali akisobola yaliwambya ni Germany Bufalansa koza alina wano ku side eno alinayo Bufalansa be bamuliraanidde waabwe wosala wano waliyo eno waliyo zigundi Norway ekirinaanidde eri eno side Greenland tolina kyojja kubakolako nnyo waliwo ba Denmark abo yali abawamba yali tasobola mu 1800 olubiyita byangu olosabo baali sibalwanyi mu 1800 olosabo baali sibalwanyi yali asobola okubafuula nti fenna tuli nseemu yali tasobola colonizinga ba Europe kuba baali bamaanyi we baatula bonna ku ttebe Berlin anti kati ebyo byajja luvannyuma
yakibala bubi alabika yali teyalowoozaako nti ensi ziryetongola. Nona Bungereza si yali ow'amaanyi nnyo okutankula entalo. Baalwananga entalo 30 years wo balwana ne Bufalansa. Bw'ogambye nti nojja kumala gakeera nkya gw'ojja obagambye obafutiza. Nagamba nga gaali geerwanako. So baakolako ekisoboka ne bamaliriza nga balina kudda ku koloni. Kati koloni ze zaafuulanga Bungereza eby'amaanyi. Bwe zaakutukako amaanyi gayo lwaki Bungereza ggwanga ttono. Square kilometers emitwalo nga 24 twenkana kumpi ne Uganda ekisinga ku katono. Eggwanga ettono terina advantage nnyo kubeera super power. Oyogera UK gye nyogerako. United bakiyita luli kyali United Kingdom of Great Britain and Ireland. Kakati kiri Northern Ireland. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Egatta England, Wales, Scotland ne Ireland, Northern Ireland. Yeyo Bungereza negattako ne gundi. Kyogamba n'ezo ensi zoyogera zonna Uganda. Zonna bw'ozigatta Scotland olowooza nnene nnyo. Wales olowooza nnene nnyo. Northern Ireland olowooza nnene nnyo. Butonotono. Bulinga bubugabuga. Si bubugabuga. Bw'olaba Kampala wa nga olaba nti Buganda, n'ogattako Busoga, n'ogattako obutyo butonotono. So kaakati kwe bagattirako n'obuzingazinga Bugwanse, Isle of Man, obwo bwonna ne bujja bukola Bungereza. Si ntono. Tosobola kuvuganya mawanga nga ga China agalina square kilometers milioni 9 oli mitwalo 24. Omanye minerals ze bafunawo wokka. Omanye okulima kwe balima. Bajja kusupply. Kati Bungereza we yafutiriza China yali era yali asinzira ku colonies. Yes, nti India Bungereza yali bateekawo ba viceroy. Abafuga India nga tebagambikako obuyinza bwe balina. Waliyo baali bamuyita Jenani eyasibwa omuti ne kakati ogutasinza eyasalirwa omuti yanywa n'atamiira n'alaba omuti mugulinza omulumba n'abagira ne baguteeka ku njegere paka ne kakati baalinanga obuyinza ng'India bwe basalawo ng'eno bwe basalawo mujja kulima pamba lwa mpaka mujja kulima emmwanyi ne batuzimbira gundi East African Railway negenda paka wa Kirembe kopa bamusima batwala waabwe bo be bakola colonies ezabafuula ng'ab'amaanyi. Kati we bazijjaawo nga minerals olina kugenda ku international market ozigule tosobola kuvuganya. Kyekyasuula Bungereza baŋŋaana okwavuwalamu yayavuwala so kaakati tugenda okumaliza nga teyinza kuvuganya nnyo nansi ziri ennene. Kyovala nti oba superpower kaakati era bujja kwetolera ku America, China, Russia, Brazil ajja kujjaawo gye bujja, Saudi Arabia ajja kujja, India ajja kujja, abo abanene bwe Pakistan naye munenemu. Pakistan munene naye si nnyo, India munene. Yes. So kaakati ne Navy kyekyafekitinga amawanga. So kaakati Iran nga tuzze mazima wekibeera ku bya blockade tesobola kublockadinga US. Ye okublockadinga okwayo nti Strait of Hormuz ka distance ka kilometers mmeka 24. Ako tukasibye ku side ya Oman katuteekeyo sea mines oba water mines then ene waffe tugenda okugula wokka ku side yayi awo yo blockade bakisobola mufaafagana nayo bafaafagana kuba wali it's a choke point kantu katono nnyo okulwanira ewatono si kyangu kiringa woonoddira kapa esobola okulwanira mu bucket nezirwaniramu naye ate enjovu teyinza. So kakati Iran esobola olwanirawo n'obwato bwayo obutono obwo America kyetosobola ne batyawo naye America esobola ogiteekako blockade ebbali wabula Iran kikyesobola strategy yayo esobola sinsifayo ondaze nti Iran terinaawo kantu anti naye strategy zaawukana goloza ebirwana byonna birina kubanga bitakula teriyo ndige kutomera n'ogweri njiraba. Yes, so strategy zaawukana mu ntalo gwe tunuulira weewali obunafu ofuna advantage ovala asaanizwa kugamba mu the art of war akugamba nti nno woobanga olaba oli mutono ng'omulabe waakusinga togenda naye ku front dda kugolira wofaya ataaka retreat omugoye. Yes, bw'olaba ng'akulumbye avudde wuwe kati wano Iran wegenda okukubisisa America w'olaba ng'akulumbye avudde distance mu mateeka g'entalo gonna ne Sanizu wano yatomeramuko yali tannamanya realities mu 5 BC ng'agamba woba ogenda okulumba omuntu genda ofidinge ku resources z'oyo gw'olumbye emmere mulye yiye
amazzi ennyumba musule muzise so bagendanga okulumba nga tebajja na bya kwetikka nnyo jangu ofeedinge ku resources z'oli ne bakyusa ne baleetanga amawanga ne galeetanga Scotch Ash Police Russia yakikola ennyo ku Napoleon Bonaparte. Napoleon yalumba mu kye bayita Moscow campaign yalumba Russia n'amagye emitwalo 83. Russia neemanya tesobola Napoleon. Russia nene kye baakolanga nga baga nti yes Napoleon yali Khartoum abantu abali eruweero nga musenguka mweyongera Lirongwe Malawi olw'obunene bwa Russia. Napoleon yajja atambula n'embalaasi ze n'ebiki ne gaatiralege amanya ajja kujja feedinge ku mmere y'e Russia n'ebirala baaleka batemye buli kimu obutwa mu mazzi ennyumba ne bazisuula mu bulwe ne munaasula. Napoleon yatuuka nga bo kye balinda kiki Abarussia balinda General November gwe olowooza nti strategy zokka za byakulwanyisa ekyawanguzanga Russia okusinga General November yeriwa nti Russia mu November winter akwata akyasinza obubi akwata atagambika nga ne Arctic Ocean tosobola kuyisaako lyato nga lwolaba olusozi ng'era amaato agayitaku kati agali moda bye balina kuyisaako bi ice break ekyato kijja nga kyokya obutomera tekijja kiba kyokya ne kisaanuusa ice buli wekiyita ice n'asaanuuka amaato gammwe ne gayitawo so kaakati bo baakimanya bwatu bwakwatira ddala bagiyita November ki General November nga bo bagamba buli oli watulumba mumutambuze nga November watuuka winter emukoleko. Napoleon November yatuuka ng'atambudde kilometers nga 2500 okuyingira mu Moscow nga talwanyeeko n'abasajja ba Russia beeyongera bweyongeza. November olwatuuka ne bamanya nti kaakati ekikaniro kyabwe time yeno awo okusula obutiti bakankana supply okutuuka eri okufuna obuyambi Russia n'eryoka etandika okubalumba. Napoleon teyadda yadde n'emitwalo 2 egy'amagye baafa. Napoleon bamunyiga batyo Moscow campaign Napoleon teyadda yamuviirako downfall teyadda so Russia era bwe baakikola ne kuhitira kuhitira ate kyasukka nti Russia yali nnene jjukira Biden yali Soviet Union nga yatwaliramu ebitundu ebyo Belarus Ukraine ng'ezo zonna ziri oblasts eza Soviet Union oba provinces baali baateeka factory ez'amaanyi mu Ukraine awo ezikola tanka Hitler olwatandika nti agenda kulumba Russia abasajja baasengula kankugenze nga factory ki wano gye tulina ya steel and tube nti eyinamu aguma agakola emisumaali agakola emitayiva roofing sayo byonna baasengula roofing si yonna buli factory ezaali mu Ukraine ne Belarus baazisengula ne bazoolekeza munda mu Russia nga wano ne Lusaka Zambia nga bamanyi na Hitler wazikwatako ajja zikozesa ku byokulwanyisa baasengula buli kimu ente ne bazisengula buli kimu kyonna ne baleka ensinga nkalu. Hitler ajja ne Panzia tanka ze yatambulanga nazo ziri ensozi zikola buli kimu ziri zaalinga tezigambika. Hitler yali wantiisa kiroto kya ntiisa yalinanga kye bayitanga gundi lufuti waffe kigambo kya lujama kitegeeza Air Force Germany lufuti waffe yali etiibwa so kati nga ne batambula November neetuuka Hitler ne balyoka batandikako so kaakati strategy kaakati Iran kyenkulaze nti saanizu teyakimanya ati n'abantu bajja kutuuka nga woonogamba nti gwegenda n'amagye gofeedinge ku resources za ggwanga bayinza zikulemesa ekyo teyesaanizu naye yatomeramu awo so kaakati amawanga Museveni yakikozesa ebiweero ate emmere yalina bakugaba bbanga mmere z'abantu iyo mmere bagiba sibaga ntwazze neya anti bano bo yali sivowo olutalo lwa munda naye wali mudduka occupational forces babalumbye gwe n'olagira mwenna musenguke tugende naye wano kyali tekisoboka baali munda so kaakati Iran ye strategy yokka gyesobola okwekolako okwerwanako ku Amerika otya blockade mugigumire mukooya Amerika we basomberanga resources
kibabeerera expensive. Then ekirala ekyo ekibanga kigani kuba nammwe kibanyigamu ekya blockade. Singa bafuna chance ne lubalukawo awo Iran wesobola okwetasisa ku blockade ya America. Lutya nti Iran balina misayiro esobola okuba buli lyate eriri kuba tukirabyeko nti Gerald Ford, Abraham Lincoln erina destroyer nya ezigyetoolodde naye erina Aegis defense system. Destroyers erina defense system. Misayo za Iran zibadde ziyita ku defense system eza destroyer ne zigenda zituuka ne ku aircraft carrier. Waliwo yaŋŋamba nti noluli totegeera nti lwaki omusajja balimba Iran America ne Israel bajjako defense system kwoleka balaga nti Iran ya bulabe eri ensonga lwaki tugirumba. Kale kamuddemu nti mukyala wa Nuruddin yeewaayo eri omuyaga amuleepinge okulaga ensi nti abayaga ba bulabe. Osobola okukikola? Njaga kubuuza nga tuze mu kale nti engabi yeewaddeyo eri engo eraga ensi nti engo ya bulabe. Naturally wali asobola okukola ekyo. Olibo yaŋŋamba naŋŋaanulira. Kaakati weyalaze nti ensi ya bulabe ensi neekolawo ki? Nti erage nti no Israel nnungi okwerwanako. Gwe osazeewo nti kandage nti abayaga babi kaneeteekewo n'ofuna olubuto n'ofuna siriimu ani abasiko walinze. Omuyaga ye yaniiginya agenze yakufunyisizza olubuto n'ofunye siriimu ani abasiko walinze. Ono akubye emmeeri ze zibadde tezikubikako ani abeera asiko walinga. Babulimbi Amerika etegeeranga yo. Omanyi sente ze baateeka mu maato ago nogali peyalinga. Omanyi gundi Gerald Ford emyaka gyegenda otwala ogiri peyalinga myaka 2. Omanyi sente zegenda okwonoona okugiri peyalinga kati naye baba kale tebagikuba naye damage yafuna. So kaakati defense system ezo Iran yabalaga nti esobola zikuba n'amaato ne mugajjawo. Kati singa luddamu ne lubaluka ekyayina miza esobola okukubala. Ekitegeeza Amerika bajja kumaliza bajjewo blockade singa olutalo olugeza ne luddamu ne lubaluka. Waba alina misayiro zaabwe ezikyaliwo ezaddusa amaanyi. Oba n'Amerika yali ebayinga time okubaako byetuusa bye yali terinaawo. Biki byetuusa? Negamba kambawe ka ceasefire kano anti kati kyolina ngenda okujja nga nkoze reinforcement eri clear. Kyolina okumanya nti no si gwe wekka eyeetaaga time ne Iran yeetaaga time. Gwe okukola reinforcement oleeta amaato awo weetaaga time. Ne Iran yeetaaga time okuddamu okuzibukula misairo city zaye zaali zazibanga Amerika ekubye emiryango bazibukudde. Tibris bridge ebadde connecting okudda eno ku Caspian Sea newalala Amerika bagikuba bagizimbye. So nga luli baali tebagizimbye. Amerika yali singa eyerwa kubongerezaako yali badde balemesa okutambuza. Trump yakizeemu tagenda kuleka kkubo likola mu Iran. Kebageza ne baddamu ne beepampalika. Wakiwulidde? Ebeera strategy agenda kukuba abawadde akaseko kamala. Kakati Trump agenda kukuba Iran kyalina okumanya eke mu ttaka basimeyo nsime. Iran yakusima mu ttaka. Olaba ne Japan gye baakuba atomic bomb teyakka ku ttaka. Gye baakuba atomic bomb agenda kugikuba abantu basafayivinga era ne basurvive atomic bomb gye bali. Era Japan yali ekyasobola okulwana. Wabula Emperor Hirohito yaba advising nti no tukireke ekyokulwanyisa kitususeko naye nga nayo tebagisimayo busimi. So unless nga ajja kujjako atomic bomb akube ku Iran. Iran entalo za kakati buli ggwanga libeerako ba ally. Entalo ze bazze balwana buli ntalo America zebadde supportinga Israel. Soviet Union ebadde supportinga be balwana nabo. Nga Israel wegamba ngenda kukozesa atomic bomb, Soviet Union egamba naffe tujja kubawa atomic bomb. Era mu y'omukipo we'73 Golda Meir prime minister eyaliko Nixon yagaana omuwa ebyokulwanyisa mu budde. Ne beegayira Nixon tuwe ebyokulwanyisa abawalabu batuli bubi n'agaana. N'agamba kaakati we are going to activate project Samson. Ya project ya Israel ya atomic bomb. Leonardo Brezhnev eyali afuga Soviet Union n'agamba we mugezo kozesa n'asimbulaga TU 160 bombas n'agateeka Alexandria. N'agamba we mukozesa atomic bomb nange bempagira nja kubawa atomic bomb.
awo Nixon we yaviirayo n'agamba kigenze wala kisusse so kaakati bw'onoga nti America ejja kukozesa atomic bomb North Korea waali talina kyafiirwa China waali tasobola kukiza alayiwe kugenda naye basobola okuamiga anti China kati ekizibu kyalina bizinesi zaalina ezimufudde owakabi mu America yazimuteerawo amukuba amulekeramu ali omu ku ba consumer be bagamba nti amuwadde ku kasente America bwe baŋŋamba bizinesi America ze yateekawo those are multinational corporations nti katuteekeyo lwaki advantage bagiine China nti China labor force ekikuba America expensive labor force newosoma gundi Adam Smith eyatandika capitalism akugamba mu katabo ke Wealth of the Nation n'agamba countries wealth relies in its labor force eggwanga lyonna labor force weeba enfu obugagga bw'eggwanga buba bufudde America labor force yayo eri expensive olwa minimum wage amakampuni gasalawo deliberate ne gatwala ewa China nayo neegakkiriza olwaki advantage yali associated with amakampuni ago oba abasoma economics bamanyiga positive implications eza multinational corporations multinational corporations zijjawo ekisooka kye bayita underutilization of resources oba excess capacity nti olina obutaka bulwera gujjudde omusenyu temusobola gukolamu giraasi wa kampuni ejje ekole giraasi kiyamba China nti no we mujjawo underutilized resources emirimu abantu bafuna n'ebira so multinational corporations gasasito endala advantage technological transfer buli lwoleeta wano omuyindi n'akola machine wali ekola plywood technology bamugye China ne bamuleeta n'abaawo wano babeera exposed ku technology kati kyekyayamba China tibali exposed ku technology naye nga it's a mutual benefit leeta amakampuni gammwe gajje gakole eno business gafunemu naffe nga tufunamu so toyinza gamba nti nekyo bakirekeramu kubanga era tebalwanangako na China face to face era tebayinza wabula ekyo bakikola lwaki Trump akikozesa mu tariffs kankuteekeko tariffs ebintu ebyo byamakuza okutunda mu America nga ne China amuteekako era tariffs zaagaana so oli gwe baliko naye China yamuteekako wulira ataaja omanyi China byetwala mu America gwobimanyi China usoko olabe kuzo bayita rare earth minerals China yesinga no kuprocessinga rare earth minerals rare earth minerals the minerals mulinga lithium beryllium adi ezisinga kukola oyinginiza bisungirizi kola defense system kola manda batteries ezo ze minerals singo kubyensi America zeyetagisa Greenland ojiwamba rare earth mineral deposits zezaga saisa in America Somaliland bakikutwe ku Somalia rare earth minerals naye kyekizisa rare earth minerals nti olina kuteeka mu kinene okuzisunsula rare earth minerals nabano tuzirina naye okuzisunsula ozijje mu nja z'endala kiri expensive kati China akiteekamu yesinga ku exporting rare earth minerals okutwala US kati buli US lwekayana tuzibasalako so wogamba nti nkutaddeko tariffs wano nga ne China ekuteekako wano nkutaddeko wano yekuteekako onyiga bonna ba super power so kaakati awo tekisoboka nti US wegamba nti no ejja kukuba Iran tekijja kusoboka Iran naye eriko abagisponsoringa abatasobola kukkiriza ekyo singa ne Russia yabikola dde erina obusobozi obukuba Ukraine naye tekwatangawo ku atomic bomb yadde wabula wakozesa byakozesa bya bulijjo so wekiddaawo Iran balina missiles eza range sobola okukuba blockade America ne mugyongerayo awo ba olutalo lujja kweyongererayo ddala okusukkira waawo okay tumuhimbise John ekibuzo kyabadde kiki kyetwogeddeko then omulala agamba mwagamba NATO nti abasajja America yandiva mu NATO nga gundi bwe yagamba nti eri useless possibility nene nnyo ono n'abuuza naye America esobola ewatali NATO mwe bali kutuweereza ye tuyisibale Gilbert balema ate kunafuya nnyo America NATO bagitandika December 2 nga America ntalo mekaze yawangula nga NATO America ye yawangula World War esooka ba playing part nene World War yokubiri bo ne Russia be bawangula Germany
Okay. So America wo wonna erwana tewali NATO. Era amawanga ga Europe gegegayiranga America okuyingira mu lutalo oba semataaso kabongeza yakosa olukujjukujju eyingiza America mu lutalo. So America esobola okulwana. Ekyateesaawo NATO si kuyamba nnyo America weewaawo naye emuyambyeko nti collective effort. Ekyateesaawo NATO amawanga gaali threatened by Soviet expansionist policy. Gegagamba nti nze Greece sisobola Russia. Belgium sisobola Soviet Union. Ka Belgium kase katono. Ne bagamba kaakati we tunagamba tumanaging security yaffe ng'eggwanga tuyinza kukola kikosereti ya Soviet Union nga ye ewambye Eastern Europe yonna. So kaakati ne basalawo nti no tukole omukago gutugatte na America n'amawanga aga North East Atlantic kwe kukola NATO. Naye nga America esobola okubeerawo independent without NATO yesinga okufandinga ebyokulwanyisa byonna kasoyingira mu NATO olina kugula ku America. So America esobola okubeerawo awatali NATO. Ekyo yali yabuziza ye Europe okubeerawo awatali America. Omukago gwa NATO gusoboka eyo challenge Europe gyeyina ey'amaanyi. Okay. Yes. Ono agambye atya the United States has not been kicked out of NATO as of April 2026. While the concerns and the rhetoric regarding withdrawal have existed. Congress passed a 2023 law prohibiting any U.S. president from withdrawing from the alliance without Senate approval. Yeah, or an act of Congress making unilateral exit legally. Yes. Ye Kamya Vincent. Yeah, musajja mugezi. Mutuufu. Ogoloza Bungereza okuva mu European Union lwakikyali kyamu ne ba Prime Minister kumpi nga basatu bonna ne balema. So ng'olina okugyayo deal gy'osobola okumatiza ki House of Commons ne bakkiriza. So amawanga gali gasiba institutions si president kumala gakozesa buyiyi. Musiraamu. So kaakati olina okulaba nti no Congress ogimatiza. Oba sekyo nodda ku states nazo osobola okugira states kuba zirina rights nezirayinga ku kiwandiiko. So process weeziri zolina okuyitamu okujja mu NATO naye nga ebikolwa byokka America byekola bisobola ate okusaanyaawo NATO. Trump byakola. Era mu interest ya Trump senga se lutawo lwa Iran kulaalira NATO abadde ayina okivaamu. Lwaki? Nti Trump interest ze zonna za Greenland. Ebyobugagga ebiri mu Greenland tobimanyi. Rare earth minerals ziri mu Greenland. Ate Greenland nsi nnene. Ate Greenland Russia etadde impact ku America mu Arctic region eyinayo bases zitagambika. Misailo zaayo okufubutuka mu polar regions oba mu North Poles okuba America. Si kyangu kyakuzidetectinga nga ziyise muki North Pole. Kaakati Russia kyangu nnyo okuva ku base yayo ye Olenya, okuva ku base yayo nafo ya Zamuria, okuva ku base eziri mu Arctic okusimbula misailo ne zatakinga US nga ziyise mu part eteri nyangu yakuzidetectinga. Nali nze nno mmanyi nti nno Russia oluvannyuma lwa Soviet Union okugwa ezo base zonna nazo zagenderamu. Ekyazirina lwakuba ezaali overseas bases ezaali mawanga ewala tebalina base mu Nicaragua, balina base wa yonna ebyokwesa baabijjayo nga Soviet Union egudde ne zikendeera naye nga yasigazayo eziri critical mu bitundu ebyo. Kati ekyasobola okureinforcingamu ezo bases andi kaakati strategy zaawukana nti Russia America ekigibeesa ne base nyingi nti aircraft carriers bo baspecializinga mu aircraft carriers na kuteeka magye kumpi. Yo Russia Soviet Union negati tujja kusobola aircraft carriers ne bakola submarine era balungi ku submarine. Submarine eyawukanira wane aircraft. Aircraft carrier those are floating vehicle bibeera ku mazzi. Submarine zikka mu mazzi wansi. Nti bakozesa kye bayita buoyancy mu physics. Buoyancy nti nno bakiyita gundi so yali Archimedes principle. Nti ekintu kyonna w'okiteeka ku mazzi kyapulayinga force ey'amaanyi n'amazzi ne gaapulayinga force ne garesistinga. Kaakati amaato gano aga bulijjo w'ogateekako kye bayita displacement ton ga displacinga amazzi agabadde awo ne gadda ebbali ne gateeka force ey'amaanyi ku mazzi naye amazzi gamala ne gagasinga kyovula ati likaayo.
kati submarine zo bazikola nga zisobola okusukkakaawo ti submarine weba eyagala okukka mu mazzi munda omwo mwonna ebeera mu guholo ogutuli ogunene ogunywa amazzi bagasika ne gajjula mu nekisinga obuzito bw'amazzi nekka mu mazzi bwetuuka ovaayo ne bagajjamu kati bagajjiramu batya wansi bagapampinga ne gavaamu amazzi nga gavayo ku force bw'osaaki amazzi g'omugga w'otuuka mu kyoga oyawula agakyoga n'aganayiro agakyoga go newotuukawo eryato owulira nga yingiri eteekamu amaanyi mangi okusala kyoga olw'okuba gatambula ku speed gundi bakita gradient ey'amazzi gatambula ku speed gasinga ate agakyoga go gano ga speed nnene so kaakati nawano w'opampinga amazzi ku speed ennene n'agaali yingidde so kaakati lipampinga amazzi gayo ne lidda kungu ne likka wansi submarine esobola okutambulira wansi essaawa 24 n'evaayo n'etuuka e Mexico kati submarine so Russia strategy yaabwe bo baagala tetujja kubeera na base katukole missile zikutuukako ye strategy yakyo okola balina zi Samad eziduka range ya kilometers 1800 tusobola okuba we twagade tetwetaaga kutwalira lyato strategy zaawukana ez'amawanga naye nga tujjemu bino ebya nuclear naki America ne Russia ne beekwatako ebyaddala kwekubamu nga temuli nuclear mukono ku mukono America ebeerako n'advantage ebeerako n'advantage ku Russia lwaki ti America erina advantage ku nnyonyi erina ennyonyi ennungi ez'omwoyo lwakuba nti ate Russia erina advantage ku defense system so okutwalizaamu byonna bise ti America erina ennyonyi ennungi Russia nebeera ne defense system ennungi bazikubye wano Iran present defense system bazimenya bazikuba naye kisinziira nti omusajja ajja kuba ne defense system nga S400 S500 nga onoogenda ogikuba naawe ng'ekkozeeko damage defense system ekyo kyanjawulo so kaakati olutalo luno ekisooka era imagination zetukozesa kizibu nnyo kubanga nabo bennyini si be beerinaanye nnyo weewaawo nti ate balina we beerinaaniganidde Russia bali kumpi nnyo ate n'Amerika eno ku saidi ya Alaska eya America erinaanidde Okhotsk eya Russia birinaanidde era ekyawula bakiyita Bering Strait wano waliyo ekizinga bakiyita Small Diomede kyekiri ku saidi ya America ne Large Diomede ku saidi ya Russia bawula bizinga bulungi nnyo Alaska yerinaanidde beeyitirawo okwesangako Russia mulaba saidi zeeno ati olw'okuba nsi nnene ate n'ensi ekyokubeera nti noggulo egenda neyeetwala neva mu Europe nedda mu Asia ku Japan waggulu nga ku kati America ina weeriranye kakati ate n'Amerika negenda etwala nti yatwaliramu ekitundu kya Alaska Canada egendesa olaba ng'amayembe g'ente wegajja ne galinaanigana kakati eno Russia eno Alaska balinaaniganye so gutukoteraawo awo basobola okutokota so okutwalizaamu olutalo olwo luba luzibu nnyo lubadde ddire nnyo kubanga oggyeko nuclear balina missile ate ezibidde ddire era ezayagala okwenkana nuclear ani alina ezisinza okuba ddire missile kaakati kisinziira ku delivery vehicle missile ki gy'olina ti America balina gundi katugeze kati nga Minuteman missile esobola okwetika warhead eya nuclear negenda range kilomita 1,000 ate Russia ne babeera ne Samad esobola okugenda kilomita 1,800 so kaakati asinza missile esobola okwavoidinga defense system asobola okukola ku munne damage wetuba tuzaawo wokka Russia ebeera ne upper hand ku America ku missile lwaki ti Russia balina ebika bya hypersonic ebiwera Kinzo Vanguard ezo nagundi hypersonic then abajja bayo oceanic ezo intermediate then ne bajja babeerayo missile ez'enjawulo hypersonic ng'era bo basobola n'oziteeka ku nnyonyi n'okuziteeka ku gamotoka ne balaunchinga ate America Black Eagle baakatandika okuba nti no basobola okugiteeka baakatandika ndowooza mwezi nga guwedde ne bakkiriza nti kaakati basubira okutandika okuba nga bagiteeka ku bimotoka eby'enjawulo nga naagakuba so bo baakatandika okukola hypersonic balinayo ekika kimu ekya Black Eagle gye baakatandika okudeployinga so ku hypersonic ojja kwesanga missile zaasha sobola penetrating America kati wano mu air
kakati ku nnyonyi Amerika kuwamba bwengula tegambikako ejja kuwamba obwengula then lwakuba nti ekyenjawulo nti era omunene ku munene cyane terasha balinayo nabo ennyonyi zaabwe zi S35 56 n'endala esobola okwaŋŋanga eza Amerika mu bbanga naye nga Amerika eba n'enkizo eyina enkizo kuba ekidda ku bomba Russia balina Tu-160 gye bakyalemeddeko ate nga ya mulembe guli ogwa Soviet Union lwakuba bagimodernizing kati Amerika balinayo zi B1 Lancer eyo bomba y'amaanyi strategic bomba balinayo zi B2 Spirit balinayo zi B21 Raider zonna za mulembe basinga ku Russia ku ezo bombas awo omuchina asigadde wa kakati ate omuchina naye balinayo bombas ezaabwe naye nabeera bali ku level yenyini ate China ye wabeera n'advantage ku bonna nti yabasinza hypersonic atya ayina hypersonic missiles ezisinga okuba ez'omulembe China ayina bonna abantu abasingawo ku tekinologiya wa hypersonic bamugendako wala kibaye nti balina supply ennene so mu lutalo olwo ekimu ku kiyinza okukola enjawulo osobola otya okusupplyinga misaire nyingi okuvawereminga defense system yagolwana naye supply zaamu olutalo lwo luba luzibu ddala luyinza okutwala n'emyaka 3 nga bakyetwala baba tebaggwawo abo ezo misaire obunene bwazo omanyi banka ze balina omanyi banka ze balina agamawanga omanyi gye bayita Mount Cheyenne mu America wali banka gye batusiza abakulembeze singa ebeera nukiriyawo andi ngamba abantu okubanga bakubye amasaza gaggwawo naye bajasigalawo abalwana amawanga gaali geteekateeka Switzerland yali yasima bankers mu kodiwo nga population yayo yonna esobola okuggwera mu bankers okusima wansi mu ttaka mu nsozi nemusimayo empuku nemuteekamu oxygen nemuteekamu light nemuteekamu biki byonna n'emmere yonna nga musobola okubeerayo singa abeerawo nuclear Armageddon oba nuclear war musobola population yammwe yonna Switzerland balina bankers ezo so amawanga gasimanga America eyo gyolaba kumpi buli state president alinayo banka gy'asobola okuddukira Russia balina Yamantau Mountain mama wali bankers ensozi ziri ennene enzibu bankers wansi eyo so kakati bategeeza nti singa nuclear disaster ebeerawo tulina tusobola okukola ki okuddukira so mu kulwanagana we basobola okuba ne bakuba ebizimbe ebisinga ne biggwawo naye basigala era abakyalwana naye ngaokutwalizaamu tetusobola kubeerawo terusobola kubaawo okay kino kankikomye wano tugenda kuba tukwatagana ate omulundi omulala gw'otegedde ki owulidde ki ebibuuzo byammwe tujja kubanga tubiddamu mpolampola bwe tunajja weereza kibuuzo oba somesa toyomba tolwana todda ate Nuruddin otudde bubi ate oyo omusajja alabika awagira guuni nno gwe tuwe kibuuzo oba wabula nze wemba njogera kyensobola kudifendinga na evidence saagala nzija wano olw'okusanyusa Abaamerika mbagaye nti Trump kaataddewo blockade Abayiraani bagenda kutuka baffe regime egenda kukola nga sirina we nsobola kujja evidence eyo nkutegedde abasinga bo kye baagala nti gwe wojja jangu ogambe nti nevi ya Iran esobola okukuba eya Amerika ekitasoboka tesijja kugamba ba Iran kuba nevi ya Amerika ya Iran ekyali nafu wabula ate balungi ku misairo basobola okujjawo blockade ya Amerika nga bakozesa misairo so nze nkuwa kyensobola ku defend nsaba ku namba ya simu ey'akasozi abalina bye babuuza ku WhatsApp bawe ku namba y'essimu 0756 672211 okay eyange eri 0701 55 85 63 tekako ekibuuzo kyo WhatsApp baako kyombuuza teesa naye tukisussa nnyo ate buuza mu bulungi ebitatambudde bulungi biwabule ate bw'oba tomanyi teweefuula akola ki ate olumu obuuza sooka okoleko research ku kyo waba oli abuuliza ddanuka bw'oba obuuza naddala ng'owakanya kola research otuteere nawo olugende neddamu limba ekintu kikino kikoppe samweya pestit tugambe kalinga muganda wange Malcolm owe Netherlands ye ensonga zazikuterawo bulungi n'ogamba atuwabudde naye omulala ajja kugamba kati Nuruddin kati omusajja lwaki obadde omubuuza
ebya Russia twologera ku lutalo lwa gundi ate obuuza Russia babuuza bangi nnyo kati wawe yagira we nayogera ku gundi Soviet Union ku collapsing wa amafuta nti amawanga gali reserves oinaga Russia basimye amafuta okuva mu 1800 ogamba otya nti nno n'atamanya nti report eri yali detailed ng'eyogera ki nti Russia bayina amafuta era w'ogisoma ekyakuba Russia gijja mu Cold War ng'amafuta bagalina naye ebirombe biri Siberia okuva Siberia okutuuka Moscow kilomita ziringa mu 15,000 tebalina pipeline egenda gatambuza so gabeera nga agatalina mugaso bagenda okutulamu nga bagamba okuteeka sente mu kukola pipeline ate agusanga amawanga amalala asinga kati America amafuta gaabwe nga gali offshore gali wansi tujja baddira katubasiibulire wano tukwatagana omulundi omulala mweraba